naye ekizibu ekiri ku black man nti gwe ofuna obuzibu ku black man ofuuka mugugu bw'olwala ofuuka mugugu tolifuna ku buyambi bwe yadde dakika n'emu kati omusajja butwa bwennyini ebyabakazi byo tabyogera kabyesonyera eddala obuzibu yabulina obwo buli omu amulisiza mukyala we bavubuka bannyo yali alina bina byasooka okugoba naffe tulina abantu abatutunuulidde nga naye walina obuvunaanyizibwa bw'abaana be obusiraamu bugamba tokkirizanga muntu kukalirako ntuuyo atanaba kumusasula omusajja oyo akuleka nezikala noddamu n'ofuna endala nazo n'ozinaabako kirungi kyankoledda nkyayisiza abantu bangi ninimba mubadde mwenna ekiro muvudde wala nnyo sawa 9 wabateeka wabeera weewo tadroping abantu budde bwa kiro akayimba kayankaka yimbye bulungi nyaako kuwola bakabutwa bwennyini nangamba sobola kayimba simanyi sikayimbye nga bwakasuubira oyamaliza n'addayo ku studio n'abagamba kano nsobola okayimba n'enkuukayo n'omwoyo fena kyetuluubirirwa mu bulamu bwe bulamu obulungi n'abantu baffe be tuba tulina oba obuvunaanyizibwa bwaffe bube nga butuukirira naffe tubakona tube tutunuulidde abantu bosiibule wakano bagamba ngenze kukola otuuka n'onyigirizibwa nnyo nnyo notuuka ku extent nti buli kimu owulira okikooye mukama era muteremu omukisa nga yeekubamu omutima ayinza ogwekuba ate n'aguyuzaayuza mbabuuzaako abalabi ba media nembebaza emirimu gyonna gye mukola kansuubire buli omu gy'osinzidde oli bulungi na buli kimu kitambula bulungi nze Duncan kamerayo ate muzeeyi ali ku kifaananyi kyo ne sound yo okubanga kutwako bulungi nnyo nsobola okuba nga zikutambulira bulungi tuli ku impala wano abayimbi batera okukiringira tubaye tuyitaayitawo tugulidde ku kyali waffe ne tugamba wayi waliwo ebiyitaayita waliwo ebitemanzitemwawo ebigambo waliwo ebyetaaga okunyonnyola bannayuganda na biki ebiguddewo biki ebitambula passport bagikuwa bagisigaza kabosi wamulya tewamulya ensonga zonna zigenda kuba ziyitulamu wano mpola mpola buza ku balabi baffe abalabi baffe ba media nsanyuse nnyo kubanga ndi wano eno kamera yaffe eno amanya n'eddoboozi bitibwa Joseph Famous ndi musajja muyimbi yes sebo oli mukubi wa ndongo ndi mukubi wa ndongo yes sebo ekitegeeza ew'omukulu obaddeyo mu ndongo badde era lwa ndongo era mu ndongo yabagata era yatugatta endongo aliko omukulu wadde okulanga badde nkola nga bookings manager ate era ndi performance DJ okay olina ennyimba inayo ennyimba ku YouTube sofa nayo ennyimba kati 5 then nyongeddeko leero olw'omukaaga aliyita butwa bwennyini yes sir omusajja butwa bwennyini omusajja gwe mbadde naye yes sir akwagala ku YouTube ng'akunoonya kukebereko ennyimba zo anjagala ogenda ku YouTube n'onoonya Jose Famous Official bwekutabeerako official eyo munange si yange banyiniyo bagitwala yange ekuddwawo lwaleero bagita Jose Famous Official nsaba kuwagizibwa makayimba bakayita butwa bwennyini audio gyeri ne video ngenda giteekayo inshallah amaze gishuti yaggwa dda buli kimu yes sir okay ate mbuuza nti nga gwe wotuga nti ewa Geosteady wadde okolayo nga manager yes sir buzibu ki obuzibu bwe nafuna naye ndowooza era nze kutandika kuyimba music wange kubeera serious music wange because before ekyo twali bulungi nnyo mu mbeera yonna nga tukwasaganya emirimu naye bwe nakeera ku makya ne ngamba nti kati njagala kutambuza music wange nange ng'omuntu career yange beeko weetuuka because nawulira nti nekutogedde nnyo ebbanga nga ate mpumuza ebyange ndi ku bintu bya mulala nnyo bye nfokasingako ate nga mpulira siri appreciated nga bwe nina kubeera yes wewaava obuzibu wavira ddala obuzibu netwawukana munnange nekwatamu amakubo gange neŋŋenda obuzibu no butandika ddi obuzibu buno eno buli kintu kiba n'entandikwa yakyo ate obuzibu no butandika obuzibu buno bwatandikira kubira ddala mabega yese nkolo namugamba nti bannange ekyandeeta enkwatagana yange naawe yali ku music kubanga onyambako ku music wange naye mpuliranga nga yadde nnyo ku music wange n'abantu nga baŋŋamba otuliridde nnyo endongo yo ofukasize ku y'omusajja naye olw'okuba nti eri endongo y'oyo omusajja yebadde ereeta akasente ate nga ffenna twetaaga okubeera mu bulamu weetaaga survival okitegeera eyange atanatenga kuleeta ate nga yeebanja ssente so nembanga nguli ngututte nga mulimu wabula ate nga nange nina ebiroto byange ng'omuntu yes kati bw'ovaayo n'orecording oluyimba ogenda okujja wajja Geosteady nga olinayo oluyimba nga tolina nagenda okujja nga ninawo ennyimba zange nga 3 yes naye nagamba girozese bati so tutambuze kino ekigenda mu maaso yaŋŋamba si nnungi yes okay embeera eno abantu badde byogera n'ensasula teyali nnungi nga mukola naye nga ensasula ntono era yensasula ye si nnungi
wadde nga ebiseera ebisinga osobola okubeerawo olw'embeera nti tolina kiddako nosalawo munnange obeera wate oba bakola ki we wakuyisaawo kuba nti osobola okubeerawo mu bulamu because fenna kyetuluubirirwa mu bulamu bwe bulamu obulungi n'abantu baffe bye tuba tulina oba obuvunanyizibwa bwaffe bube nga butuukirira yesebo waliwo ebitambula ebyogerwa simanyi okukwata mu sowaani ya boosi mufumbi mukyala we mbuwa mwegadangako mukyala gwe bayita yendu nekigambulira nga kinene nnyo naye nze kisobola kutuuka ku eyo level lwaki mba nkikola kati nga tumaze ebbanga ddene nnyo nga ate n'omukyala oyo waali eyo y'ensonga y'omukazi yo tabyogera nako byesonyiwe because ate kati ateze bwe naayogera kitegeeza kijja kuba nga ye bw'alowooza nti ni mu kusuula linnya lye eby'abakazi byo tabyogera kabyesonyire ddala obuzibu yabulina obwo obw'abakazi si buliiko mbu n'olunaku lwe mwalina show eno concert wamuleka gye yali nga mugenzi okusayininga ki nodduka emisinde ojje waka ne weetoolerako olunaku lwe twalinayo show ate kati ani yasigala mu wiiki eyo yalimu show mu wiiki eyo ze namuddukako ate waka ne ngenda ate ku show saamuddukako ku show kujja waka kitegeere kati ebigambo bino ani yani ebigambo munaye buli muntu owaddemba okuwa opinion ye nga bw'ayagala because buli omu ayogera kimuyisaawo naye nze ndiwo katukkirira linga media kwogera mazima ng'emazima ge gemba gamba saaddukako ku Geosteady ku concert nzire waka wabula namuddukako ewaka ne nzira ate ku concert kubanga nze nali mu kintu wakati yesewo naye kati yo embeera kuba baŋŋambye mwaliyo owaka abalenzi bameka basatu ewaka ewuwa wa Geosteady mwali mutambula buli omu yali abeera wuwe engeri gye mwali mutambula nga kale kati twali abantu bangi twalinga munaana nga muna muli balenzi fenna balenzi mwalimu n'omuwala omu kati mu balenzi abo ani yakwata mu mukyala omukulu tewali muntu omukyala yakwata mu muntu we sirina kyenkweka omusajja yomune ayeka omukyala yakwata mu bantu abalala abavuvu bakagamba nti ensonga zino ezitabukira zonna mumwe mwenna nga we mwali mulimu abantu abo byatabukadde ebyo babiri ebyatabukadde ebyo ndowooza guno omwaka nga guggwako gwe tumazeeko kati nze navaayo ddi nzira navaayo mwaka ku nkomerero yako yennyini ku 31st nga mumaze okukwata mu mukyala w'omu era singa yabyogeredde buli omu amuliisiza mukyala we bavubuka bannyo yali alina bina byasooka okugoba ng'agamba bakozesa mukyala we n'ebitali bituufu kati ye mukyala we amufudde ekintu kiri awo kati nanga ti kyeŋŋamba kitegeeza ne mukyala we talina makulu kubanga bw'ŋŋamba nti gwe mukyala we buli omu agenda amukozesa bukozesa kitegeeza otolina mukyala olina kumuta ofune omukyala nga ye walowooza naye tewali muntu yali asobola kwagala mukyala we kyekituufu naye lyayononera mukyala we akyali saagala nkulimbe simanyi bibafaako essaawa zino naye nga kyenzijukira navaayo nga ne mukyala we batabuse nga naye avuddeyo simanyi oba yaddayo basangako mu nju omwo waliwo yamuyita simanyi ani mutuufu kuggwe naani alina gwe yasangayo mu nju omwo ng'ali mu kwesampi kino mukyala we era emberebezi era oyo muntu gwalina okutugamba then tuwulirize wembanga yenze nze sobola okugamba si yenze kubanga nze siiko mbaako mukyala webbanga lyonna myaka kumpi 6 emeka nga mukyala we wali nga mulaba ku luno oyinza okuba kuno nengeri yakuyitako nga nsibye kattawulo oba nze namuyitako nga nsibye kattawulo muzeeye kati ensonga zonizo zitegedde kati jose ensonga zino zimanyi bulungi kale kyeka gwe yayita ku mukulu ku mukyala ng'oyesibye kattawulo naye saategeera nti ate muyiseeko joze omuseera nebweyagobye mutuufu ate yangoba yabagamako nti yangoba mbumbu yagatugesanaga nti kati muli mumbu nze namuleka ate bangobe nambalala twatabukira mbalala ku 31st ku share yasembayo nolinnya noganze okitegeera tosobola kubanga mugenzi okukola n'abantu tusibye tukola twasula emisana twavaayo eno nga tukoze emikolo ng'ena nitugenda eri netuyimbayo shows meka biri sinambalala twali katereza okitegeera netuvaayo mutuuse mulina okuwumulira abantu basibye bakola basuze bakola n'ogamba ate bo bebake mu mmotoka nze kyesaasikiriziganya nakyo okitegeera neŋŋamba nzigenda kudda Kampala nina ennyumba yange wensasula sisobola sula mu mmotoka owava obutabanga omwamaliriza okukola mbone bafuna rumu yaabwe babiri ye ne mukyala mukyala wedde yali agenze ne mukyala wange bo yabasindika day before okitegeera nange nina omukyala ewaka yabasindika day before ne bagenda embaala nga ayagala celebrating eyo ki omwaka gwaffe zo waliyo ne performances okitegeera
bo we batuukayo era nabo bennyini bali mu bulamu bwakunyigirizibwa kitegeera tebafuna kasente kabalabirira era mukyala wange yakozesanga sente ze bambi okubanga kababeezaawo eyo kitegeera tosasindika bantu ng'osindisa abakazi bayende eyo ate gwe nosalawo ate gwe basulire gwe nagamba bali bakyala kitegeera kati ye bwe yatuuka ng'afuna luumu ye namaliza performances n'afuna luumu ye munnange abalala n'abagamba mantu kwatagane ku makya balisa mu motoka mu drone bebake batya bali abavubuka nga 7 mbu naawe osulenga mukyala wate mu motoka muganda wange embeera yakunyigirizibwa nnyo otuuka ekiseera ng'olaba tolinaawo makulu oba nago ku mulimu bwe guggwa oba tokyalina makulu kitegedde obeera akaveera amaze n'okafunyafunyamu ne bakakasuka eri yesebo bwali kiraba ekyo n'ogamba nedda bwe natabuka naye awo nalyoka ŋŋamba obuzibu bwe simanya nze nkola kino nakiri byesaakwogera waneeno kyaka bwe yakugamba nti oya ne mukazi we ebyo teyali alimu nemubyabyera ne mugamba wange saasula mu motoka nyakuddawa Kampala yakwata bukwasi kubona ayingira luumu gye nakola nange nenkwata mukyala wange nekyali wange gwe nali ntutteyo abalala ne mbalekayo munnange abali bakola bo batya tugenda netusula ne mu paaka twayita mu kunyigirizibwa muganda wange kitegeera tamanya ngeri gye natuuka Kampala kitegeera nakuba na simu ewange natuma muganda wange ewange n'agenda n'ajjayo sente n'azimpeereza ku simu kitegeera tufuna n'obuzibu mu kkubo awo byonna teyabimanyaako kuva olwo munnange nituuka ne Kampala nga sirina muyadde ekikulu ekiro ekyo kumakya teyakubira kwadde simu talina n'omu gwe yakubira simu kitegeera kuba bo baavaayo era olwe navaayo ku makya bo baavaayo kiro kitegeera ntuse n'ewange emmotoka yange nali ngirese wuwe ntuuka n'ewange ntuuka ewuwe nzija emmotoka yange mba ntuuka kukuba erigenda ewange n'emmotoka neesika nenjiteekaawo ku kkubo kitegeera sirina muyadde 10 bano bonna batunuulidde nze naye nga ate nsibye enkola olwedde mabega manja sente mpitirivu nnyo kolwo nsibye enkola ndi mbalala notafaayo ku muntu oyo atuusa atya bannaye tubeereko siriasi n'obulamu bw'abantu naffe tulina abantu abatutunuulidde nga naye walina obuvunaanyizibwa bw'abaana be okitegeera naffe tubakona tube tutunuulidde abantu bosiibula ewaka nobagamba ngenze kukola omusajja wavunaanyizibwa nina omukyala ewaka lwenvaayo mugamba ngenze kukola kikuyiiya aba asuubira kyo okomewo n'akaveera ng'ona kyotaddemu ate kati bw'obanga ate kyankola na bulungi nnyo Mukama Katonda okukikola nti twali ffenna n'omukyala embalala eyo nalaba embeera eyo nga bulijjo nje mugamba mumala okukola obusiraamu bugamba tokkirizanga muntu kukalirako ntuuyo Katonda bakumusasula omusajja oyo akuleka nezikala noddamu n'ofuna endala nazo n'ozinaabako okitegedde alina onaku yakubiriza naga nti gundi kamusasule era asobola okukutemerayo okitegeera kyakutemedde n'akukuumirawo tugenda kukola tukole kumbate yakola eno embeera ejjeja kubanga nawulidde waliwo n'omusango gwe muyina mwatumaagira ne microphone kivulo ekimu ebyo nabiwulira nange naye saategeera kituufu kyaliwo because nali eri ku mulyango ku lutalo lw'omulyango ogwo kitegeera ebyo byo bisana kubuzibwako MC yali akolako eyo show n'omukulu oyo yennyini bwe mbulira nange simanyi bituufu saagala kumusalako bigambo okay ate ensonga za YouTube channel yo kuba YouTube yange bwe navaayo embalala natatwala yadde obuvunaanyizibwa okunkeberako ategeere twatuuse tutya kitegeera wayitawo ennaku mpitirivu nnyo ne mukubira essimu nga njagala passport yange ne YouTube because yasigaza passport yange ne YouTube yange ne mugezako bimusaba nga yebuzaabuza n'ayikubira mukyala wange agendeyo waka akime passport yatuukayo ne yebuzaabuza mata kisenge kigale biki bikyo kitegeera n'amugamba ye kenyini ajja gyevugira agitwale ku mulimu wakolera because amanyiwo okitegeera ngolonze tayogera nange ayogera nani omukyala wange munange omukyala wange yalinda passport yagaana okujja tubanjiza passport yekubya amasimu bambulokinze kyusiza amanaba bategeera nti yegwe ne bakujjako buli kimu kigezezzaako omuntu otuuka okuddukira wano nga kimu kigezezzaako kigaanye yesebo kati aye ensonga kijjakuwa ku passport yo talina nsonga jampa kubanga takkiriza adde okuwuliriza kyemugamba bwategeera nti yegwe namuweereza messages WhatsApp nambuloking nemuweereza direct messages ziteyanziramu naddamu kufuna messages nga ntiisibwa ntaninga brand ye down nga sina nakujjako mu kamera yadde kitegeera nangamba singa sikukyusa mu neeyisa yange eri brand ye ekintu kyonna kigenda kuntukako nkisuubire esaawo zijje neekubira omulanga mubanga lyobadde naye kino kikyakoledde ekirungi kyankoledde nkyayisiza abantu bangi nkyayisiza abantu bangi ekyo kirungi nkimwebaliza
bwebale nnyo taata n'abali badde banyamba essaawa zino kati ndi ku kaliya yange buli omu akulaba mu kiri ekifaananyi n'abasinga balowooza munnange zino stand tulina kye twagala okuyisaawo sirina kyenjagala kuyisaawo okujjako nganze muze famous yampozi kuyisaawo kayimba kange era munsaasire omusajja yagamba simanyi kuyimba ensi eno mukama katonda ono yagamba simanyi kuyimba nange oluyimba lwange namuleetera akayimba kange kakayimbye bulungi nyaako kuwola bakabutwa bwennyini nagamba sobola kayimba simanyi sikayimbye nga bwakasuubira bwe yamaliza n'addayo ku studio n'abagamba kano nsobola okayimba n'enkukayo n'omwoyo iye kennyini ate yali asabakako kennyini simaba yali akasaba neyebo yabagamba asooka yimba n'akukayo n'omwoyo negamba obanze nkayimba enkukeyo ki nenziramu n'enkuba akayimba ako kati naddamu kubiwulirabuulize nga bagamba babakyali bange jozi akayimba nakayimbye bulungi nnyo ya surprise nze nabadde sisuubira kategedde yali akufulumizaako ebweru wa Uganda mpozi wabweru wa Kampala yafulumizaayo emirundi mingi emirundi gyafulumya okugenda ebweru wuyo mu America wuyo Canada afulumiza nnyo anyingiriza nnyo ku airport awo ngera musiibulira okomamu olekerako ku airport okategedde n'okumwaniriza ku myaka mukaaga ng'akomyewo si gyokka myaka mingi ng'ate gwe manager we yesebo naye ng'okoma ku airport muga nti blood tuuka bulungi okategedde naye nga n'emirimu gijja nesene ne zimuweebweza tickets eziwera mu 2 oba 3 sitegera we ziyise nange kubanga emirimu egisinga egiva ebweru gigira ku simu ye gyebweru gigira ku simu ye egisinga obungi egyabano gigira ku yo egisinga obungi yatugesere namba yange n'agijjayo n'alekayo yiye awo yali atandise okugoba simanyi ndowooza nga atandise okulaba nkyusiza obulamu nalowooza oba nkuba ye enjawulo yagijjayo ebiseera bye twakoleramu dayini y'okukubana bwe twamaliza dayini wayitawo emyezi 3 n'engula emmotoka yange yasooka awo waviira ddala kakubagano ngula nti emmotoka nkola mulimu ky'omulala naye ng'omusajja oyo omutwe gwe nasooka okugamba nti George ndi mu kusondera emmotoka yange gyagula mmotoka emirimu gye nkola ekiro obudde bunkalubirira okuyisaamu ekiro mpiseemu endongo yo naye nga alina n'emmotoka ewaka nga tosaagikwatako ya muyimbi naye ekyo nekitegeera mmotoka ya muyimbi terinabeera mu ebyo naye ng'ebintu ebirala ate ebikola naye nga butuuka ku ndongo okuyita mu bbaala ndoza balowooza ngenda kuvimba yagamba obusente bwange munayagamba nti emmotoka ye mwali mugyegadangiramu ate twajegadangiramu ludda wanga ate emmotoka ye bw'abatuuseeyo n'abalekawo nagamba musigala mmotoka gino saamwegadanga mbwe emmotoka mwali mwagifuula loogi era ensonga ki yagaana ogibala ate kati bwe buno buzibu bwe tugusanga nti kati omuntu asooka ogera bw'atyo ate gwe bawulire sayidi yo gyoyogera ate zonna yogera ekituufu ajjala abate nga nze atandinga brand down kyesaagala sifuula nko emmotoka ya Geosteady n'omukyala ewaka yesebo negadanga ebudde ki ebiseera ebisinga bwe mmanyiza ku mulimu tuba ku mulimu bwe tudde ewaka well and good nga tufunamu ka vibe nga mala nziri ewange ninemba mubadde mwenna ekiro muvudde wala nnyo ssaawa 9 wabateeka wabeera weewo tadroping abantu budde bwa kiro talina ne kameramani waffe gwe baakuba ne bamuggyako ne kamera bamukuba bubi nnyo nnyo naye nga lwabutamudroping naye ekizibu ekiri ku black man nti gwe ofuna obuzibu ku black man ofuuka mugugu bw'olwala ofuuka mugugu tolifuna ku buyambi bwe yadde dakika n'emu kati tukanisira ne bofunye obuzibu olina kwesirikira because ojja nnyigira bwereere nze ndwadde emirundi mingi nnyo nga manyi na fainting yako ne ku motoka n'entomera nga ndi muvuga naye nga just nali nina fatigue nga maze ebiro bingi seebaka kati oba omusujja gwannunya ku moto esimanyi nali nvuga ne blacking out nezamyabaga n'entomera ekisenge yali Canada omulundi ogwasembayo n'ategeera ebintu ebyo teyafaayo yadde okunkubira essimu okumbuzaako kino na kino awuddamu funa simu ye gagamba katukole kino kigenda tukolera okuyisaawo noluyimba tukole kino kitegeera kati munayo yo black man oba ogenda nnyiiga tosuubira buyambi nti nfiiriddwa njagala kino naye mupate wo igenda kubeerawo kulya kunywa okategedde tugende mu bbaala tubalage awo nga tugenda naye nga kunange yabalaga sigwe bwemala obbalaga akudde wakano wali omukakasa kitegeera nze embeera nali ngikoye nengula emmotoka yange emmotoka yo yatufuniramu ddala obuzibu nayawukana naye era motoka nadda buzzi nga wayiseewo ebbanga lya wiiki nga 3 najjako wano nembagamba nti twawukane omuntu otuuka noonyigirizibwa nnyo nnyo notuuka ku accident ti buli kimu owulira okikooye kitegeera siyambiddwa ekyatugatta music siyambiddwa nezaali badde sente nti nali badde funa sente
abantu ne bakukyaba bano gane mwakuba Africa na sete golina sete pitirivu twena go sakubira simu nomugamba mpayo omutwalo mpayo ebintu fune ekyokulya okategedde buli mutwalo woza just goli mugumu bugumu abakozi ne bajja abakozi bonna batunulidde gwa basindika wota tunuzayo face ye buli omama nyigwe mubi okategedde manager otajega tasasula n'abaana babandi abakola kudaini yasongo kudaba bakozesa ku Africa na Uganda bali batine nnyo abadda era abo twasooka kubaliisa kuddamu okukola omulimu omupya zaabwe kubeera awo ne balaba interview yange yasooka be basooka okungubira essimu abasanyufu bazibu n'ezisaali zisiriwa okutandinga brand ya Geosteady down nze ndiwo bafandi bange mbasaba mumpagira kayimba kange bakayita butwa bwennyini mbegayiridde nnyo omusajja yangamba simanyi kuyimba bannange nsaba mumpulirize kayimba kange bakayita butwa bwe basimanyi kuyimba muŋŋambe ŋŋende nnimbe ng'obudde bukyali comment mwennyini za YouTube osobola okutera muno nga waayi tomanyi kuyimba nengena nenkwata mangu enkumbi akasana kako nkalaba timu Blackman bwe najja wansi ne gamba tomanyi kuyimba abo bateekeddwa kubanga balina wuliriza bosi kyabagamba nange nabikolako nga naawe kyagamba nsuubira naye kati baani kuba buli omu yavaayo emboozi ogamba ye kennyini ate ani aliyo goyina mwina gwe mwanonyezaako ne mumufuna alina mikwano gye kunzisonyi mukwano gwa musajja alina mukwano gwe bamuyita Solaya ne Solange basi baanabe abaagala nnyo muganda wange mikwano gyegyo nnyo egyakuttirako bokka bwe batyo omuntu nga teyava mu lubuto naye kati kyekiddako bwajja nagamba nti Jose tuddemu tukole blood biba bibeerawo osobola okkiriza Jose Famous mpozi wangamba tujje tukole ennyimba zaffe ze twakola tuzirina kolabo 3 zino nayimba naye naye azirinako buvanjuba zakuba mu ssimu nze nzirina kate zize nnyimba zange gwe mu ssimu ozirina nzirina mu ssimu yange akukkiriza ozita kyesimanyi ekyo naye baana abatayagala ate ennyimba zange endala nnyimba bakola nkole bakuyita mutule ku mmeeza sisobola atula nayo ku mmeeza mpozi nga waliwo ab'obuyinza sisobola sagala mbalimbi obulamu bwange ensi mbwagala nnyo n'okusibya ekiro kirala kyonna kati passport olifunye oti passport nagifuna omwami eyo ng'agireese ate temukyawulisiganya neyakulimba ogiwa mukazi wo naye teyagimu kati kambuuze passport gyemmanja yange yo alina ogireeta kubanga yaani yo yange ate nsobola banja ekikye nina kubanja passport kubanga yange akizibu bani passport yange akola ku embassy visa alhamdulillah njabanje baziza nolaba yagaana luli visa naye beetabuse kati naye ku mirundi gyatambudde yandibadde wakiri alina gyeyakutwala kwaki nimani kutekwali South Africa ngaani gwe yatwala kino kibuuzo kikulu era gwe okibuuzizza ate n'okibuuza mbulira ayagwe yatwala tujja otandikira golina omutugambako sinaze gwe ndaba gwe yali atutya kyoliko nti ye akwata bbaga ye n'afuluma bulungi ye muganda wange sajja wankabi nnyo oyo kino kye bayita nti omuntu olina okweyagaliza definition entuufu eyokweyagaliza erinnya Geosteady litegeeza kweyagaliza Jose kati ki ekiddako gyoli ekiddako gyendi nakubatera vidiyo yange yabutwa bwennyini era mbasaba obuwagizi bwammwe YouTube yo bagitutte naye twakoze empya tekuli subscribe yadde n'omu nsaasire terina gwe yafunye ngikoze lunaku lwaleero terina gwe yafunye munyambe mugiddukireko bagiyita Jose Famous Official okuba tekuli kagamba official eyo ya muntu mulala nnyo era kayimba kange butwa gye kali audio gitaddeyo ne video ngena giteekayo mbagala nnyo. Okay, kati olina management sirina yadde era waba yasobola okunkwatako mukama amuwa omukisa wendi kwateko ndi muntu mulungi nnyo sirina buzibu olama tuso okuvaayo kati oluvanyuma lw'ebbanga emyaka 7 sinza omuntu ayagala ennyo okubeera bwentyo because era sina kye nakoze sina kye namwogeddeko kibi bukinjogerako kituufu okay yes sir kale Facebook okozesa Jose Facebook buli page nayo nakozesa Jose Famous Official yes sir kale sibula ku live baffe aba media basaba obuwagizi abalabi baffe aba media mbagala nnyo munyambe mwagala kayimba kange ako bakayita butwa bwennyini butwa bwennyini olifeno mu butwa bwennyini wowe mami eno nzita hani show mukakebereko kali ku YouTube bakayita Jose
bakayita butwa bwennyini by Jose Famous. YouTube bagiyita Jose Famous Official. Tekawo comment yo kayimba kalungi kayimba kabizo nanzaniriza sina gwe nsobola kuvuma muli baddemba okuvuma oba okwebaza waako oyo. Okay. Yes sebo. Nsenso kubanga tukyaliddeko. Amina sebo nange sanyusa nnyo kubanga mukyazizaako wano. Okay, n'olulala kintu kyangu nnyo sebo eno gundi amaanyi nnyo sebo. Okay, n'olulala tujja kuba tusinkana. Inshallah. Ku bigambo katusabe Katonda buli kimu kitambule n'omukulu yeekuba Mutima passport. Inshallah. Buli kimu akikola. Kamera muteremu omukisa nga yeekubamu omutima ayinza ogwekuba ate n'aguyuzayuza. N'abantu bennyini abatambuzeeko. Agezeeko. Omuyimbi yagamba nti tiketi olina nze kyenzikiriza kyosiga kyokungula bw'oteekamu ensigo ng'oyagala ebeeko ekibala kyekuwa ejja kikuwa mu bulungi busala w'ensigo eyo gyokyebuukya era okyesigala ofuna vvu okitegeera niye omuntu gw'oyambye mpoziko nga ye talisima mu bulamu bwe naye nze n'ebirungi byankoleddeko nabyo mbyebaza Geosteady webali nnyo okuba nti ondaze abantu osanga munnanga abantu abo banansonyiwa mitima banyiigira ne bannyamba. Esaawa ya kakati buli muntu alowooza eno stanti buli muntu alowooza ze okutanishinga linnya lya Geosteady sirina kyama kye kyennayabiza byonna mbikuumi era naye muli mutima akimanyi nti manyi bingi nnyo ane wankwata obubi nze sirina mutima ogwo munnaye simwagala wansi because nzijukira alinayo Solaya ne Solange abeetaaga school fees oba abeetaaga akamere sijja kubeera muntu wa mutima mubi kutuukaawo because ensi ya boolo leero lulwe enkyalo sobola okubeera olwange. Hindu mutulabye. Mulabewa. Omulabewa media kusibuddeko nako lwaleero ambadde ne Jose. Nga tuli wano Jose Famous Official agwe mbadde nayo nako lwaleero nga tuli wano eno ku nsonga eze ne Geosteady butya babadde muvanyuma n'emyaka 7 biche baddewo na biche biguddewo. So tulabagana onaku olulala akumata 10 na mpeera mbere bulungi mwera naye bambi mugendeko ku page ze zonna nga bwazi bagambye subscribing ku YouTube ye n'ebirala ebirenge ebyo. Bere bulungi.